Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ky'okola kya mutawaana nnyo nga bulijjo nyongera okubanga nkujjukiza ate na subscribinga kikole mangu kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification ojja kuba tomisinga nsonga yonna Ssebamulidde Patrick nze mbeerawo okubanga ate nkutuusaako amawulire nga bwe gaba gazze. Essaawa eno gwampuliriza abakulu mu kibiina ekya FDC Katonga chapter oba Katonga faction bamaze okubanga baggulawo ekibiina eky'ebyobufuzi ekipya nga mu bano mulimu Dr. Kano Kizza Besigye nga yewomu ku bakulembedde ttiimu eno, kuliko Ssaalongo Erias Lukwago era ng'ali omu kwabo abakulembedde ttiimu eno. Ku ttiimu eno era kuliko abantu nga Ibrahim Ssemujju Nganda asuubirwa okubeera nga ye mwogezi w'ekibiina kino. Kibiina ngenda kikugamba amannya, ngenda kukubuulira baani abataddeko omukono abasayininze bwe twogerera oba wenkoledde eggulire lino awo wendikoledde simanyi gwe woliwuliridde wabula wendikoledde ng'abakulu bano bamaze okubanga bava ku kitongole eky'ebyokulonda Electoral Commission okubanga kimaze okubawa garanti emikono egiteereddwako ngenda gikusomera otegere baani abali mu nteekateeka eno abasinga obungi bannayuganda kye batunuulidde nga kaweefube ow'okulwanyisa ekibiina ekya National Unity Platform. Ngenda kubuulira amannya g'ekibiina, ngenda kubuulira ekibiina baani abakikulembedde, ngenda kubuulira baani abataddeko emikono nga bagenda mu Electoral Commission, ngenda kubuulira ekibiina kino kigenda kukozesa colours ki, byonna ogenda kubimanya. Jjukira waliwo olutalo olugenda mu maaso wakati w'ekibiina kino ekya FDC ekiri e Najjanankumbi na kino oba section eno oba faction eye Katonga ekulemberwa abasajja omuli Dr. Kizza Besigye, Ssaalongo Erias Lukwago n'abantu abalala. Njagala kubanga mbikunnyonnyola obeere ng'obitegeera bulungi nnyo. Ekibiina bakiguddewo, Electoral Commission emaze obbawa go ahead ne stamp erumye. Ngenda kukubuulira emikono baani abagitaddeko, ngenda kukubuulira kkala ze bagenda okukozesa, ngenda kukubuulira erinnya ly'ekibiina. Kanzije mbeere nga mbikuwa Red Zone TV kwoli ate naba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Ngenda kujja ku nkomerero ne comments zammwe abagenza mu comment section ne muteekamu obubaka. Kanzije tubeere nga ate tutambula mpola mpola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna by'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwe atambula naffe ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV. Njagala kubanga nkuwa details zino obitegeere byonna by'oyinza okubanga tonnabitegeera, njagala obitegeere bulungi nnyo. Omukulu amanyiddwa nga Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda kigambibwa asuubirwa okubanga yagenda okubeera either omwogezi spokesperson ow'ekibiina kino ekipya. Kyenjagala okubanga nkubuulira biki ebikikwatako. Erinnya bakiwadde erinnya ki? Electoral Commission nkugambye bamaze okubanga bakitongoza era babawadde kye bayita name reservation. Bawandiise bano nga basaba olunaku olwaleero zibadde ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno gwennyini ogw'omunaana 2024. Ekibiina bakitumye People's Front for Freedom oba PFF. Ekibiina ekyo nga kya abbreviatinga nti PFF, People's Front for Freedom. Oba erinnya linaakwata oba erinnya linaakola nze nga kuleetedde erinnya bakituumye People's Front for Freedom. Plot 6 Katonga Road PO Box 296 at 28 Kampala zigenda okubeera headquarters zaabwe, office zaabwe. Nino njagala owulirize bulungi nnyo. Erinnya nkugambye bakitumye People's Front for Freedom ne abbreviatinga PFF. Kala ze bagenda okukozesa, bagenda kukozesa kala enjeru ne gye bayita royal blue. Kala ya royal blue ne kala enjeru. Abatamanyi royal blue ndowooza kanjikulabeko wano olabe royal blue gye ntegeeza bw'etyo.
bagenda kukozesa kala eyo eya royal blue ne kala eya white bye bagenda okukozesa nga kala zaabwe eziri official ezimanyiddwa. Akabonero bavudde ku kali ak'engalo ebbiri bagenda kukozesa simu. Akabonero simu simbo bagenda kukozesa essimu nga bw'omanyi essimu bwe bagenda okukozesa nga ke kabonero. Kibiina ekipya bakiyita People's Front for Freedom. Slogan egamba nti freedom for all for freedom. Oba ojjukira ebya peace for all and all for peace ebyali ebya Ronald Mayinja, kakati nno bano aba FDC saidi ey'Ekatonga nabo bwe batyo bagambye nti freedom for all for freedom. Ekibiina ekipya kye baguddewo kimaze okuba nga kirizavingibwa ennaku z'omwezi nga 27 omwezi gw'omwaka 2024. Slogan yayo bagiyita freedom for all for freedom. Akabonero bagenda kukozesa namba ya akabonero bagenda kukozesa simu, mobile phone, colors white and royal blue, erinnya name People's Front for Freedom oba PFF. Bawandiise mbogamba dear sir, reservation of name, colors, symbols and the slogan for People's Front for Freedom PFF in accordance with section 6 and 7 of the Political Parties and Organizations Act. This is to apply to register the above named political party nga basinzira mu kawaayiro ak'omusanvu n'ak'omukaaga mu article ba mateeka agafuga ebyobufuzi n'ebyokulonda n'ebibiina ebyobwegassi byonna. Basabye akakiiko k'ebyokulonda kabakkirize erinnya lyabwe erya People's Front for Freedom likkirizibwe, registeringibwe era likakasibwe nga tewali muntu yenna agenda kulikozesa essaawa eno wabula bo be balitaddeyo era bamaze okuba nga balisabira ekifo kiriweereddwa era ne likakasibwa. Abakulu erinnya eryo erya People's Front for Freedom, freedom for all for freedom bimaze okuba nga bikakasibwa ekitongole eky'ebyokulonda Electoral Commission. Amannya nga bagambye People's Front for Freedom PFF, colors bagenda kukozesa white and royal blue, akabonero bagenda kukozesa simu, phone, mobile phone, slogan eri freedom for all for freedom. Kati wulira abataddeko emikono enamba zaabwe banzi basomere oba tezirina nnyo makulu nze esonyiwe kubanga kuliko wano lisiti eyabo abatadde emikono ku kipapula kino ekigenze ku Electoral Commission, kakiiko ak'ebyokulonda nga bawandiisa ekibiina ky'ebyobufuzi. Wulira bali abantu 12. Asookedde ddala ye Honorable Wafula Ogutu yasoose n'ateekako nini namba ye nassaako enamba y'essimu. Owokubiri bamuyise Honorable Ojoko B. Leo naye nassaako ne signature neeruma. Owokusatu abadde Honorable Oduman Albert Charles Okero nassaako nini namba ye, enamba y'essimu ne signature. Nekuddako owokuna abadde Mr. Katembeya Stanley Tugume nassaako nini namba ye nassaako enamba y'essimu. Kubaddeko Mrs. Basima Sara Sengendo nini namba ye, enamba y'essimu. Ne kubaako Mrs. Nanyonjo Suzani enamba y'essimu nini namba ne signature. Mr. Wanda Ronald Samuel kwali ataddeko nini namba, enamba y'essimu ne signature. Mrs. Kamateneti Ingrid Turinawe mumanyi oyo mukyala Ingrid Turinawe ataddeko nini namba, enamba y'essimu ne signature. Mr. Opoka Kenneth Godfrey Geoffrey naye kwali ataddeko. Mrs. Nakasolya Jane Rubega naye ataddeko. Mrs. Kunihira Proscovia ne Mrs. Motes Anne Mary bebano abataddeko emikono gyabwe mu kusaba ekitongole eky'ebyokulonda Electoral Commission ne baregisteringa era ne bakakasa nti ekibiina ekipya ekimanyiddwa nga People's Front for Freedom kyekigenda okuba nga ate kiddukanyizibwa wali ku Katonga Road nga kikulemberwa abakulu abo okuli Ssalunga Elias Lukwago, kuliko Dr. Kiza Besigye, kuliko abantu nga Ibrahim Ssemujju Nganda n'abalala. Bawaswa biriggwa bangi lisiti nnene era Electoral Commission neetongoza nekkiriza kino nessaako ne sitampo nti received Electoral Commission Security Registry nga 27/8/2024 era bagirecevinze essaawa zibadde 6:38. Bino ne biggwa kakati ekibiina bakiyita People's Front for Freedom oba PFF
kyekibiina ekigenda okubanga kiguddwawo wano gwe ampuliza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Kyenjagadde okubanga nkuwa otegeere bulungi nnyo embeera nga bwegenda okubanga etambula wano, ate tubeere nga naffe tugenda mu maaso n'okubanga tubikuwa. Bangi bagamba tekibiina kino kirina ebigendererwa ebyenjawulo, ate amawulire agasinga obungi gakubye nga galaga nti bano okuggulawo ekibiina ekipya baali balina enteekateeka ey'okusooka okuggalawo ekibiina ekya FDC ekyasigala Najja Nankumbi. Kino nga kikulemberwa abantu nga ba Patrick Oboya Muliat, Nathan Nandala Mafari n'abalala, wabula amawulire gagamba nti birabika kino tekigenda kusoboka. Kati basazeewo leka baggulewo obuguzi kyabwe, era mu butongole kitandise okubeera nga kikakkalabya emirimu. Bajja kubuulira eggwanga ku biki ebigenda okubanga biddako, naye wano ku Red Zone TV agogo njagadde osooke gafuna wano nga tegannasaanikira tegannasaasaanira walala. Bw'oba tonna subscribe nga kikole, nzija tubeere nga ate tweyongerayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua. Okubadda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano, n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.